wayastahlifu rabbi kawmi gairuhu ajja kyusa ekibiina ekitali mmwe kyabateekawo wala tadhurunahu shay'a era temugenda mutuusaako kabi bw'anaaba akikoze. Teri ayinza mutuusaako kabi, teri. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wala tadhurunahum shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Mazima Allah tabaraka wa ta'ala yakyasinza okuba omukuumi. Walamma jaa amruna, bwe kyamala okujja ekigambo kyaffe oba ekiragiro kyaffe, amruna najjayna huda walladhina amanu ma'ahum birahmati minna, twasobola okuwonya abantu ba Hudu n'abo abakola ki, abamugoberera, ne tubeera nga tukola ki, kugaba. Allah tabaraka wa ta'ala kyategeeza agambye nti twawonya Hudu n'abo abakola ki, abamugoberera, birahmati minna, olw'okusaasira okuva gye tuli. Wanajaynahu min adhabi ghalidhi, ne tubeera nga tubawonya ebibonerezo ebizito. Allah wagambira nti bizito, mukadde wange, biba biyiseewo. Watilika adu, so n'abo abantu bani ba adu, aba adi jaddal, agambye nti abantu ba adi, abantu b'ekibiina kya adi bayogerako Allah tabaraka wa ta'ala agambye jahadu bi ayati rabbihim, bajeemera amaki, balwanyisa, bawakanya, bajeema nga bajeemera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aswaw, ne bajeemera ddala, ne bajeemera rusula ababaka be. Wattaba'u, ne bagoberera amra kulli jabali anidi, ne bagoberera buli kigambo kyaki ky'omuwakanyi era omunyomoofu, ne banga bakimulekamu nga tebamulabirira, ne banga bakimulekamu. Rusul wattaba'u amru kulli jabali anidi, babeera nga bagoberera oyo omuwakanyi omwerazi ow'empaka, omuwakanyi omwerazi ow'empaka, babeera nga bakola ki, nga bagoberera. Wattabi'u fi hadhihi dunya, era ne bagoberezebwako ku lw'empaka zaabwe n'okugobererwa abo ab'empaka abeerazi. Allah agambye nti wa uttibi'u, ne bagoberezebwako fi hadhihi dunya, ku bulamu buno obw'ensi, la'annatu, ekikolimo, wa yawmal qiyamati, ate ne ku nkomerero era ekikolimo bakiina. Ala inna aada kafaru, olw'okuba nti abantu bani ba adi bakola ki, bajeemera rabbahum, omulezi waabwe, ala bu'idal aadi kawmi hudi, era okwesamba okusaasira ne kubeera wala eri ekibiina ky'aba adi. Okwesamba kwali wala nnyo ku adi, nawamu n'abaki, ekibiina kya Hud. So bagoberezebwako ki, babeera nga bagoberezebwako ekikolimo ku lw'okuwakanya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yongedde n'agamba mu aya ey'enkaga-mwemu, n'agamba nti wa illa thamudu ahahum saliha, agambye nti mazima n'abantu bani, n'abantu ba Thamuda, oluvannyuma lw'okwonoona n'obutakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, baatumibwa Swaliha, abeere nga ababuulira, abeere nga abategeeza bave kusinza amasanamu, bategere Allah tabaraka wa ta'ala. Era bwe yabatuukako n'aleeta obubaka n'abaga nti kaala, n'aga nti ya kawumi, abanga ab'ekibiina kyange, ibudullah, musinze Allah tabaraka wa ta'ala, gwe bamusinza yekka. N'abaga nti ma lakum min ilahi gairu,
tewali yenna gwe mulina kubanga musinza okuleka Allah tabaraka wa taala, teri alina kubanga asinzibwa okuleka ye. Huwa anshaakum min al-ardi, oyo Allah gwenziza okubategeeza, gwenziza okubannyonnyola, Allah tabaraka wa taala yoyo eyabatandikawo n'abassa mu nsi eno. Wastamarakum fiha, n'abeera nga abatebenkeza mu yo ensi. Allah tabaraka wa taala yabassa mu nsi eno, yabatandikawo mu nsi eno, ate n'abeera nga abatebenkeza mu yo. N'agamba nti fastagfiruhu, mubeere nga mukola ki? Nga mumwegayirira abeere nga abakola ki? Nga abasonyiwa. Mubeere nga mumwegayirira, mubeere nga mumwetondera, mubeere nga mumwenenyeza. Nabbi Swaliha agamba ab'ekibiina kye. Kati gwawulira togamba nti bagamba Swaliha. Ekyaleeta bino byonna okubanga Allah tabaraka wa taala abibuulira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwe kubeera nga amanya nti abantu bajjanga nga mwalingamu era abawakanya, n'amutegeeza nti era yatumanga ababaka okubanga babuulira ki? Ababuulira abantu. Ate gwe kennyini awulira saizi yonna gy'olimu, kikutegeeza nti emyaka gyo gyonna gy'olimu, kikutegeeza nti obubaka buno bwakkanga. Embeera yakkanga, embeera y'obwavu, embeera y'entalo, embeera y'ebyobusuuzi, embeera yaki byonna essula eno ebanga ekola ki? Ng'ebyogerako. Kitegeeza ki? Nti gwe buli ttuuba ly'ogwamu Allah tabaraka wa taala wano alikoonyeeko era yatuma omubaka waalyo. Kainaga nti fastagfiruhu, mbeere nga mukola ki? Nga mumwegayirira abeere nga basonyiwa. Watubu alayhi, era mukole ki? Mwenenyeza gy'ali era ajja kukola ki? Ajja kubeera nga basonyiwa. Inna rabbi, mazima Allah tabaraka wa taala karibu mujibu, ali kumpi ate ayanukula. Kitegeeza gwe butasaba Allah tabaraka wa taala kiri gy'oli bizibu byo, naye nga Allah tabaraka wa taala agambye nti karibu mujibu, ali kumpi ate ayanukula. Kitegeeza nti musabe ajja kubeera nga akwanukula. Ab'ekibiina kya Swaliha olw'okubanga nti baali bawakanyi era baali bajeemu, kaalu baamugamba ya Swaliha, owange gwe Swaliha, kadi kunta fiina marjwa kabla hadha, obadde muffe ebbanga lyonna, obadde muffe nga tukusuubiramu okuba nti otegerana bulungi, nga tusuubiramu okuba nti ojja kuwangana naffe nga byogera byamagezi. Kwegamba makulu baali bamujivuna, ndowooza enjogera ennyangu, bamujivuna, baali bamusuubiramu ebirungi, bagenda okulaba byabagamba biki? Ebirungi bye bayita ebibi. Ne bamugamba tukusuubiramu ebirungi kabula haadha, olutwe oluvannyuma lwa bino byokoze eki? Ate byotubuulira byotuleetedde. Ne bamugamba atanihana an na'buda ma ya'budu abauna, otuleetedde bino bye tuba tusinza, tuve ku ebyo bye twasanga bakitaffe basinza, tuve ku bye twasanga bakadde baffe basinza, ogagwe tusinze ebyo sebo byotuleetedde. Wa innana lafi shakki, mazima ffe boolaba n'ebyo bisitole byo byoleese tubibuusabuusa, tubuusabuusa mimma tadiuna ilaihi, ku ebyo byotuyitira, muriibu, era tubitankana, tetubikkiriza, tubibuusabuusa tubitankana. Kaala, n'abagamba ya kawumi, abange ab'ekibiina kyange, araaitum in kuntu ala bainati min rabbi wa atanni minhu rahmata faman yansurun min allahi in asaitu. Nabagamba abange ab'ekibiina kyange, mulaba mutya bwe mbanga yenze ndi kuki?
kubunyonyofu obutuufu nga buva eri Allah tabaraka wa taala buva eri mukama wange. Wa atani minhu nampa mu bwe rahmatu okusaasira. Faman yansuruni, ababuuza faman yansuruni, ani ayinza okuntaasa min Allahi eri Allah in aswaitu singa mba mujemedde. Ani ayinza okuntaasa eri Allah kumwe singa mba mujemedde. Faman yazidu nani gairu takhsir, temuyina kyemuyinza kunyongerako. Okuleka okumbuza obubuza, okuleka okumukafuwaza, okuleka okunyongera mu kubula oba mu bukafiiri, naye temuyina kyemusobola kunyongerako. Waya kawumi, nangula nabagamba nti abange abantu bakibiina kyange, hadhihi nakatullahi lakum ayatu. Abekika kya swala bawakanya nnyo ne batuuka okusaba swala nga bagala okukakasa nti ddala Allah tabaraka wa taala babagamba jani bagamba nti tugambire Allah atusize ensolo ng'erimu neggwako. Allah tabaraka wa taala swala nabeera nga asaba Allah tabaraka wa taala era namusiza ensolo eŋŋamiya ng'eriggwako. Naye era batuuka ne babuusabuusa lwakuba ti wano tuvunula buvunuzi naye awo wagazimu, naye insha Allah tujja kuba nga tugaziyamu oluvannyuma lw'okumala okuvunula Qur'ani eno. Buli omu kyetwagala buli muntu abeere nga agitegeera. N'agamba nti yabagamba nti waya kawuni babanga n'ekibiina kyange hadhihi nakatullah, eno ensolo eno ya Allah tabaraka wa taala, ensolo ya Allah tabaraka wa taala. Nabagamba temugikola ki? Nakatullahi lakum ayatu, naye gyemuli kabonero era kyamagero, kabonero akalaga obuyinza bwani bwa Allah tabaraka wa taala. Fadharuha, mugireke, temugituusaako kabi. Ta'kulu fi ardi llahi, mugireke eri musi Allah tabaraka wa taala, mugireke eri ekyekola ki? Kyeyagala. Tegenda kwonoona, tegenda kukola ki? Era terina musawo gegenda kukola, terina kyegenda bayisa bubi, wabula mujja gifunamu obulungi kubanga baginywangamu amata. Yagamba mugikole ki? Mugireke. Wala tamassuha bisu'i, temugituusaako akabi konna. Fayakhudhakum adhaba karibu, mujja kubanga mukola ki? Bwona gituusaako akabi mujja kufuna ebinyo ebiri okumpi ebitali munakulindiriza. Tebaawulira. Fa akaruha, ne babeera nga bakola ki? Nga bagitta. Bamala ne bagitta ensolo Allah tabaraka wa taala. Fa akaruha, ne bagitta. Fakala, nabagamba nabbi Swaliha, nabagamba tamatta'u, mweyagale fi ddarikum mu mayumba gammwe 3 ayami, ennaku meka? 3 zokka. Dhalikum wa'ada gairu makdhubi, eyo mmwe endagaano ya Allah tabaraka wa taala etaliimu kulimba era etalimbisibwa, ya nnaku 3. Falama jaa amruna, bwe kyamala okutuuka ekiragiro, oba bwe kyamala okutuuka ekigambo, oba bwe kyamala okujja ekiragiro b'ekigambo, najjaina Swaliha, amakulu ng'okuzikira kubatuukiridde. Najjaina Swaliha, netuwanya Swaliha, walladhina amanu ma'ahum, n'abo abakkiriza abali naye, birahmati minna, kulw'okusasira okuva eri okuba gye tuli. Waman hidhi yawma idhin, netubawonya neki? N'okuswazibwa, netubawonya n'okuswazibwa ku lunaku olwo. Kwegamba bawonya n'obuswavu bw'olunaku olwo. Inna rabbaka, mazima Allah tabaraka wa taala omulezi huwa alqawiyu al-aziz,
omulozi wa Allah tabaraka wa taala wakitiibwa ate ye w'amaanyi, wakitiibwa ate ye w'amaanyi. wa ahadha alladhina dhalamu, Allah nagati netuhumbagatanira. Allah tabaraka wa taala nagamba ati wa ahadha alladhina amanu sayhata, netubeera nga tubatuusaako tubasuulako kiwatukira, netubakubako ekiwatukira. fa asbahu fi diyarihim jathimin, nebukere nkya ku makya nga bali mirambo egigaŋŋamidde ku mavivi gaabwe n'ebyenyi bamukulu, nti babasanga mu mayumba gaabwe nga bonna bagwiridde obwenyi bwabwe nga beevuunise, bafa beevuunise. kan lam yagun fiha, ne babanga batabeeranga nako kuno ku nsi, era ne babanga batabeeranga nawo. Allah tabaraka wa taala alina obuyinza, akola kyaba yagadde. ala inna thamuda kafaru rabbuhum, mazima n'abantu baani ba thamuda bajemera Allah tabaraka wa taala. ala bu'ida li thamuda, era okwesamba okusasira kwa Allah tabaraka wa taala n'okuba mirembe nejjana byesambe ab'ekika kyani kya thamuda. wa kad ja'atu rusuluna Ibrahima bil bushra, agaiti mazima bajja eri Ibrahima. walakad ja'atu rusuluna, bajja bakabafa eri Ibrahima bil bushra, n'amawulire ag'essanyu. bwe bamutuukako ne bamugakaalu ne bamugamba salaamu, nti mirembe. wano yakoma ku kigambo salaamu, naye tekiriza nti yakoma ku salaamu, amakulu nti bamuwa salaamu, bamutuukako ne bamutolera salaamu nti assalaamu alaikum. qaala, naye naddamu salaamu, naye naddamu nti wa alaikum salaamu. fama labitha an jaa biijil hanidh. Ibrahima bwe yamala okwaniriza abagenyi bamaze omutwalira salaamu, bamuwadde salaamu, bamuleetedde amawulire ge bamuleetedde ag'essanyu. olwo bagenda amawulire yali ategeeza Allah tabaraka wa taala geg'okuba nti agenda kuzaala omwana. bwe yemulamu bw'ati nga bamaze omutwalira salaamu, Ibrahima yali musajja mugabi, Ibrahima yali amanyi abagenyi, Ibrahima yali musajja atya Allah ng'ate mugabi. bwe yeetoolamu bw'ati agenda okudda, nadda n'ennyama ey'ennyana enjokye, n'abeera ng'agiwa abagenyi be. kigambibwa nti bwe yamala okubawa ate n'addayo atetenkanye endala agireete. falama raa aidiyahum, naye bwe yamala okulaba emikono gyabwe egy'abagenyi bawadde ennyama eri enjokye, la tasuli ilaihi nakrahu, emikono gyabwe nga tegikwata ku nnyama eri nti balye, amakulu nga tebalya, nga bagitunulira butunulizi. nakrahu, nafunamu okukola ki? okwekengera. wa awjasa minhum hifa, era n'abeera nga afunamu okukola ki? okutya. kaalu, n'agamba, ne bamugamba la takhfa, owange gwe Ibrahimu musajja mukulu, la takhfa, totya. inna ursilna ila qaumi Lut, mazima ffe tusindikiddwa oba tutumiddwa eri ekibiina kya Lut, gye tutumiddwa. wamraatuhu qaima, ne mukyala wa Ibrahimu kigambibwa nti yali ayimiriddewa emabega waabwe, naye nga tebamukola ki? tebamulaba. emabega waabwe gye yali ayimiridde. fadhahikat, mukyala wa Ibrahimu yali ayimiridde emabega waabwe. fadhahikat, n'abeera ng'aseka. bwe yaseka, fabasharnaha
bisihaaka lwaki tukola twamusanyusa n'amawulire ag'essanyu gatya nga tumugamba nti ogenda kuzaala omwana agenda okuba nga ayitibwa Isihaaka. wa min warai Isihaaka, ng'ate n'emabega wa Isihaaka waliyo omuzzukulu Yakubu ayitibwa Yakuba. Kallati n'agamba amaze okufuna amawulire ago mukyalaani Ibrahimu ne mukyala we bamaze okufuna amawulire ago. Kallati muka Ibulayimu n'agamba ya wailata, nga zinsanze abange, nga zinsanze. Aalidu wa anna ajuzu, ddala ngenda kuzaala ku myaka gyange gino egimpuubidde akawero, enkaddiye nzaale. Wa haadha ba'il shaykh, nga ne bba wange yennyini naye musajja mukadde, myaka gigenze egimuubidde akawero. Inna haadha la shay'un ajibu, mazima kino ekintu kyewuunyisa era yakyewuunya. Kaalu, ne bamugamba bamalayika be baali balabanga abagenyi, ne bamugamba nti attaijabiina, weewuunya min amri llahi, weewuunya ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala. Amakuta tomanyi nti yalagira bulagizi kun fayakun kibe ne kiba. Weewuunya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala, ekiragiro kye. Nabamugamba nti rahmatullah, okusasira kwa Allah tabaraka wa taala, wa barakatuhu, n'ebyengera bye n'emikisa gye, alaykum ahlal bait, biri kummwe ab'ennyumba eno. Innahu, olw'okuba ye Allah tabaraka wa taala hamidu mujibu, atenderezebwa ate mugagga. Falamma dhahaba an Ibrahim rawa, bwe yamala okuvaako okutya ne kumuvaako, Ibrahim bwe yamala okuvaako okutya yatandika obbakaayanya. Wajaatuhu al-bushra, lijadiluna fi qaumi Lutu. Ibrahim bwe yamala okuvaako okutya, wajaatul bushra, n'okuba nga afunye amawulire ag'essanyu, byonna n'aba nga abitegedde bulungi. Yujadiluna fi qaumi Lutu, n'atandika obbakayanya ku kibiina kyaki kya Lutu. Yabakayanya atya? Amakulu yabagambanga kasita yamanya nti bano bamalayika, n'amanya nti bamalayika tebatumibwa nsonga zitaliimu, kati ekibiina kya Lutu kigenda okusaanawo. Ibrahimu olw'okuba nti yali wakisa, ekisa kyamukwata, n'atandika okugamba bamalayika baleme okugenda okukola ki? Okuba nga basaanyaawo abantu ba Lutu. Ekisa nekikola ki? Nekimukwata kwe kutandika obbakayanya nti bane temukola ki? Temugenda. Lwaki? Ti inna Ibrahima la halimu awaahu munibu, timazima Ibrahimu ekyasinga omukayanya yali wakisa, ate nga musajja muyitirivu mukugondera Allah tabaraka wa taala, kati ng'ate tayagala babeere nga basaanyaawo ekibiina kya Lutu. N'olwokubanga Jibrailu, Mikailu ne Israfilu bo baali bazze nga bakoze ki? Nga bamaliridde. Bamugamba nti ya Ibrahimu, owange gwe Ibrahimu. Bamalayika bagamba Ibrahimu nti ya Ibrahimu, owange gwe Ibrahimu, a'ridhu an hadha, bino byawukaneko. We bituuse bino byetukanye emboozi ekole ki? Ekomawo kati kite byawukaneko. Innahu kad jaa amru rabbika, nti mazima
ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala kyo kyamaze okukola ki okujja kyawedde dda wa innahum atihim adhaba ghayru mardud era kimaze okubajjirwa era kibajjidde ekibonerezo bimaze okubajjira ebibonerezo ebitaliiko kuzzibwayo ebibonerezo bibajjidde era byakubajjira ebitaliiko kuzzibwayo kyawedde ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala walama jaat rusuluna Lut bwe baamala okujja ababaka abo ne bajja ewa nabbi Lut ne bamutuukako Lut enkola y'abamalayika gye bakolangamu eri bannabbi ne basikuliddemu era bamuwa salaamu bwe baamala okumutuukako si'a bihim Ibrahimu n'anakuwala Lutu n'anakuwala walama jaat rusuluna Lutu bamala okutuuka ku Lutu ababaka ne batuuka ku Lutu Allah gati walama jaat rusuluna bamala okutuuka abafuka baffe eri Lutu si'a bihim Lutu yanakuwala lwaki yanakuwala wadhakka bihim dharua era yanakuwala bwe yamala okunakuwala n'afuna muli embeera embi etali ya ssanyu yanakuwala nnyo omutima gwe ne gwennyika lwaki kubanga Lutu bamalayika bano bajjira mu kifaananyi ky'abantu abavubuka abalungi abavubuka abanyirira ennyo ng'ate omulembe gwa Lutu gwali gumaze okwonooneka nga balya ebisiyaga Lutu n'amanya nti we bayise bazze misana ate singa bakiri bazzeeko kiro naye gye bayise abavubuka bakoze eki mazima babalabye kitegeeza balina okubalumba ewa Lutu babatuuseeko obulabe bw'ebisiyaga Lutu n'anakuwala Lutu n'enyamira Lutu n'ava mu mbeera era n'agamba nti wakala n'agamba hadha yawma asib olunaku luno luzibu nnyo olunaku lwamuzibuwalira n'agamba olunaku luno luzitoye era yali akyali awo wajaahu qawmuhu ne kijja ekibiina kye yuhra'una ilayhi nga kyanguwa gyali beesunga beeswata balabye abavubuka wa min qabl kanu ya'maluna sayi'ati lwaki nti okuva emabega eri olubereberye okuva emabega nga boonoonyi bakozi ba bikyamu bali babisiyaga kala n'abagamba Lutu agenda okulingiza bw'ati atunule mu luggya ng'ekibinja ky'abavubuka kiyise bazze lwabisiyaga olw'abalenzi bano abalungi be balabye naye nga tebamanyi nti bali ku bamalayika kala n'agamba Lutu ya kawumi abanga b'ekibiina kyange haulai banati hunna atharu lakum nti mazima nina abawala bange bano bawala bange batukuvu gye muli bebasaana okubanga bemwagala wakiri nja bbawa ne muba temupadde kantu konna mbawe bawala bange be batuufu gye muli fattakullaha mutya Allah muleme kwonoona wala tukhidhni fi dhaifi temunswaza eri abagenyi bange alaysa minkum rajulu rashid muba temuli musajja mulungamu nga bwemweze mu kimija kyammwe kyonna temuli musajja mulungamu ayinza kubeera nga abuulira banne nti bane kino kyemukola kikyamu kyemukola si kya buntu bulamu temuli musajja mulungamu
Kaalu ne bamugamba lakad allimta, mazima leka kwewusa Luutu, omanyi lakad allimta man lana fi banatika min haqqi, okimanyi bulungi ffe tetulina kye twagaza ku bwalabo yadde neki, twagala bavubuka abo, tetubalinaku yadde kye tubeetaagako, wabula twagala bavubuka abo. Wa innaka la ta'lamu ma nuridu, era mazima gwe omanyi bulungi nnyo kye twagala, leka kwewuusa, kye twagala okimanyi, tuwa abavubuka abo. Luutu n'agamba nti Kaalu n'agamba law anna li bikum quwwat, singa mbadde n'amaanyi gye muli n'alibalazeeko, naye siyina maanyi. Au awi ila rukun shadid, olanga nina empagirwaga gyensobola okwesigamako, gyensobola okukozesa nembanga mbasaanyaawo mmwe, nembanga temusobola kunswaza eri bagenyi bange nga temusobola okuva ku bikolwa ebyo ebikyamu. Kaalu ya Luut inna rusulu rabbika lam yasulu ilaika, bamalayika ne bayita Luutu, abagenyi ba Luutu ne bayita Luutu, bamuga nti ya Luutu, owange gwe Luutu, inna rusulu rabbika, ffe tuli babaka ba Katonda wo b'omulezi wo, lam yasulu ilaika, tebalina kabi ke bayinza kutuusaako, teweralikira, tewali kabi ke bayinza kutuusaako. Era amalayika bwe baayogera ekigambo ekyo, Jibuliiru yanjuza ekiwawaatiro kye, nanjuza ebiwawaatiro bye, n'akibakuba mu maaso, ne bazibirawo amaaso, baziba amaaso, era tewali kye baakola, kwegamba mu bufuzi baazanyira awakyamu. Awo tujja gaziyaawo mpolampola mu maaso eyo. N'agamba nti fa asiru bi ahlika biqtain min allayli, ne bamugamba abamalayika ne bagamba Luutu nti tambula mu kiro kino, tambula mu kitundu ky'ekiro, tambula mu kiro n'abantu bo, wala yaltafit minkum ahada, era tola n'omu atunula emabega, amakulu adde emabega, tobawo n'omu, illa mra'atak, okuleka mukyalawo, innahu muswibuha ma aswabahum, agenda kuzikirirwa n'abo abagenda ozikirirwa, agenda kubeera mu abo abagenda okolaki, okuzikira. Kuba mukyala Luutu naye yali awagira ebikolwa eby'osiyaga, teyali mukyala mulongoofu. inna mawaidahum, inna mazima mawidahum subh, endagaano eno ey'okuzikiriza ekibiina kino ekikyamu yakumakya, obudde nga bukola ki, nga bukya. Era ne bagamba alaysa subh bikaribu, ogamba amakya tegatera kutuuka, tebutera okukya. Falama jaa amruna, era wekyamala okutuuka ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala ekyokubazikiriza, ja'alna aliyaha safilaha, twakyusa ensi eno ne tuddira ekyawaggulu ne tukifuula ekyawansi. Amakulu nti baagivuunika, ekyawaggulu ne kifuuka ekyawansi. Ate tebaakoma okwo, wa amtarna alayhi hijarata min sijili manvud, ne tubeera nga tutonyesa, wa amtarna aga nti mazima baatandika okutonyesa enkuba ng'etonnya amayinja,
ng'amaze ogifuula ensi ekyagulukiza ekya wansi ne batandika okutonyesa amayinja ng'enkuba. Wa amtarna alayhi hijaratan, tutandika okutonyesa amayinja min sijirin manbud, agafumukanga ng'ate galinga gabbumba ejjokye, nga gabbumba ejjokye ng'ate gafumuka nga mayitirivu mu kufumuka kwago gayikangamu. Nolowooza gakomanga wa? Gafukumukanga amayinja ago nga gagendera ddala kwabo bennyini Allah tabaraka wa taala ensi be yafuula ne bakawasira amayinja gabasangangayo. Musawwamatu inda rabbaka, ng'ate amayinja ago gagamba agabagwangako musawwamatu inda rabbika, nga malambe, galinga malambe okuva eri Allah tabaraka wa taala. Era buli jjinja eryakkanga wansi lyalingako erinnya lyoyo gwe ligenda okukkako era nga gwe lituukirako. Kitegeeza Allah tabaraka wa taala bw'aba yasazeewo okukubonereza, akubonereza nga akimanyi nti olugwembonereza ye Abdullah, ono olugwembonereza ye Yasin, ono olugwembonereza ye gundi. Akumanyi, tolinawo omwekweka. Olanga yasobola okubanga assa amayinja ago nga galiko amannya nga malambe nga gayita mu nsi ekyusiddwa ne gajja gakutuukako wansi gye bakuvuunise, ne gatuuka wansi gye bavuunisa omuntu ne gamutuukako buli omu n'erinnya lye, ejjinja eririko erinnya lye. Wama hiya min adh-dhalimina bibaid. Agambye nti ekyo nno wama hiya, ekyo nno min adh-dhalimina, ekyatuuka kwa abalyazaamaanya baid, tekiri wala nnyo nammwe, tekiri wala nnyo nammwe. Amakulu nti nammwe mwetereeze, Allah asobola okukituusa. Wa ila madiyana ahahum Shuaibu, agayite mazima n'abantu b'e Madiyana twabatumira Shuaibu. Kaala, era bwe yabatuukako nga nabo bajeemye, Allah ajja kumenyera buli mulembe. Otegeere n'abantu ba Shuaibu bajeema. Bwe bajeema n'abatumira Shuaibu n'abagamba nti kaala, n'abagamba ya kawumi, abanga ab'ekibiina kyange, ibudullah ma lakum min ilahi gayro, musinze Allah tabaraka wa taala, tali muntu yenna gwe musinze agenda kubayamba atali Allah tabaraka wa taala, teri alina kusinzibwa. wala tankusu limikaila walmidhan, era n'abagamba nti temugeza okubanga mukendeeza ebigero awamu n'ebipimo, temubikendeeza. Olaba Allah tabaraka wa taala tewali watakoona, kuba buli kimu yabatonda akimanyi. Temukendeeza ebipimo. Allah tabaraka wa taala aganye temukendeeza ebigero n'ebipimo. Inni araakum bihayri, naga ate mazima mbalaba mwe temuli bubi. Embeera mu nsi yembi nnyo batuukisa ku ekyo eky'okubanga mukendeeza ebipimo n'ebigero, temuli bubi nnyo. Wa inni ahaafu alaikum, mazima mbatiisa adhaabu, ebibonezo yawmu muhiit, olunaku abatiisa ebipimo by'olunaku olulibeetooloola. Abatiisa ebibonezo by'olunaku olulyetooloola. Waya kawumi, naddamu n'abagamba ab'ekibiina kyange, ufu limikaili wa limidhan, abazzeemu n'abakuutira, n'abagamba nti mutuukirize ebipimo
mutuukirize ebipimo n'ebigero. Amakulu nti bw'oba olina minzaani n'opima sukaali naye ng'olina akantu ke wakola komanyi nti obbayo bu grams, oli ku kikyamu, oli mu kinjaaje, olina engeri gy'okolamu minzaani, oli mu kyamu. Agaye nti waya kaumi ufu limikaila wal mizani, mutukize emirengo ebipimo n'ebigero bilikisitu mu bwenkanya. Wala tabahasu nasu ashiyaahum, muleke kubanga mulyazaamaanya mukendeeza ebintu by'abantu, muleke kubeera nga mubiwewula, temubiseeranga mubituukirize. Wala ta'thawu fil ardi mufisidiina, era temuyitiriza ne mwonoonera kuno ku nsi. Temufuuka aboonoonyi ne muyitiriza ne mwonoonera kuno ku nsi. Bakiyatullah khairun lakum, okugaba kwa Katonda kyabawadde mu bulungi nga temubbye, temulyazaamaanyiza bipimo, kye kirungi gye muli. In kuntum mu'minina, mubanga muli bakkiriza. Wama ana alaykum bi hafidh, siri mukuumi gye muli, siri mukuumi kummwe mbatuusaako obubaka. Kaalu ne bamugamba ya Shuaibu, ogege Shuaibu, aswalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu abauna. Sebe eswala ze z'osaalasala ezo buli kaseera okutama osaala weefudde owakabi, okusala kwokwo kwotuleetedde kwegamba kwe kukulagira ssebo otujje ku ebyo bye twasanga bakadde baffe basinza, ng'oyitiridde ssebo. Awo oba annaf'al fi amwalina man nashaahu, oba tuleke okukola ekyo kye twagala mu maali yaffe, minzaani nagigula mu maali yange, nzibeyo obugwamu zibu ssebo era oŋŋaane kugamba otuwa n'amateeka mu maali yaffe, ng'oyitiridde ssebo. Bwe bagamba Shuaibu ne bamugamba innaka la anta li halimu rashidu, ate mazima gwe oli wakisa omuluŋŋama omuzibu, ssebo waluŋŋama. Olaba ne mu maali yaffe otuweeramu amateeka, owaluŋŋama. Kaala n'abagamba ya kawumi, abanga b'ekibiina kyange, araaitum in kuntum ala bayinati min rabbi, mulaba mutya singa amazima nze ndi ku bunyonyofu okuva eri mukama wange. Mulaba mutya nga nze ndi ku bunyonyofu okuva eri mukama wange. Warazakani minhu rizqa hasana, era nabeera nga ngabirira ebirungi empeera eno yabeera nga ngabirira. Wama uridu an ahlifaakum illa ma anhaakum anhu. N'abagamba Shuaibu, sirinze kugamba ayagala okubaawula kwebyo byemba kugamba, sirinze ayagala okubaawula kwebyo byenkola ki byembajjako, saagala nze nange kwawukana kwebyo byembakola ki byembagaana. Wama uridu, saagala an ahlifaakum, kubeera nga mbaawukanako kwebyo byenkola ki byembagaana, ila okujjako ma anhaakum anhu, era ebyo byenkola ki byembaziiza, siringa nange saagala byawukanako nti waze mbibajjeko nze nsigale nga mbikola. Wabula naye kennyini Shuaibu naye agamba ayagala bikola byonna balina obivaako, tayawukana nakyo.
era tagenda gye kiri ekyo kyabaziyiza. Wabula n'agamba nti inni uridu illa al-aslah mastata'tu, kyenjagala kwe kulongoosa. Kyenjagala kwe kulongoosa ekyo kyemba nkoze eki kyemba nsobodde kyeryafa nti kubeera nga abalungamya babeere nga balongoosa. Wama tawfiiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Abeeti wama tawfiiki, tekuli okulungama kwange, wama tawfiiki tekuli okulungama kwange illa billah, wala kuli eyo yantonda omulezi wange, alayhi tawakkaltu, mazima yo gye neesiga, yeri byonna erinze, wa ilayhi unibu, ate era gye nina okwenenyeza n'okudda. Wala kawumi, naddamu n'abakoola ab'ekibiina kyange, la yajrimannakum shiqaaq anni yusibakum mithlu ma aswabahum qawmi Nuh. Abange mmwe ab'ekibiina kyange, tekubawaliriza okunejjako ne munjawukanako, shikaki okwawukana ku nze. Lwaki? an yusibakum kuyinza okubatuukako mithlu ma aswaba, kiyinza okubatuukako mithlu ma aswaba qawmi Nuh, ekifaanana ng'ekyatuuka ku kibiina kya Nuhu, au qawmi Hud, oba ekibiina kya Hud, oba ekyatuuka ku kibiina kya Hud, au qawmi Swalha, oba ekyatuuka ku kibiina kyani kya Swalaha. Wama qawmi Lut minkum ba'id, wama qawmi Lut minkum ba'id, naye ate era tekiri wala, ekyatuuka ku kibiina kya Lutu tekiri wala kummwe, okuva kummwe tekiri wala. Kitegeeza mulina kwetereeza. Wastaghfiru rabbakum, mwegayirire omulezi wammwe, mukama wammwe, thumma tuubu ilayhi, oluvannyuma yakola ki? Ajakkiriza okwenenya kwammwe, abasonyiwe. Inna rabbi rahim wadud, mazima Allah tabaraka wa taala gwe mbategeeza musaasizi ate wadudu omwagazi. Kitegeeza abaagala, singa tabaagala teyali batumidde mubaka. Kaalu ne bagamba, ya Shuaibu, wange ge Shuaibu, man nafikahu kathira mimma nakulu wa inna lan naraka fina dhaifa. Owange gwe Shuaibu, ma nafikahu kathira, tetutegeerera ddala mu ebyo bingi byonna byogere, tetubitegeera, mu ebyo bingi byonna byogera ffe tetubitegeera. Wa inna, wabula ffe lan naraka tukulaba fiina dhaifa, nga kuffe oli munafu nnyo, kuffe n'ebyo byotugamba oli munafu nnyo. Walau rahituuka, era singa tekibadde kikaakyo, larajjamnaaka, tuwe tujja kukuba amayinja okitegeere. Wama anta alayna biadhizi, era gwe kuffe toli wa kitalo, toli wa kitiibwa kuffe, era tetulina na kye tukulabawo, toli wa kitiibwa, tolina kyoli kuffe. Kaala ya kawumi, Nabbi Shuaibu n'ayongera n'abagamba,
nabaga nti ya kaumi abanga ab'ekika kyange arrahitu a'adhu alaikum min Allahi, naga nti ab'ekika kyange be mutya okusinga Allah tabaraka wa ta'ala. Ab'ekika kyange be muwe ekitiibwa we muli, be mugulumiza gye muli okusinga Allah tabaraka wa ta'ala. wattakhadhtumuhu wara'akum adh-dhahiriyya, nemubeera nga mumuteeka emabega wammwe, nemukuba emabega wammwe, amateeka ge nemugassa emabega wammwe, mbanga temumutegeera ddala wabula mutya ab'ekika kyange. Nabagamba nti inna rabbi, ne mazima omulezi wange oyo gwe mbategeeza okugondera, bima ta'maluna muhiitu, byemukola byonna Allah tabaraka wa ta'ala abimanyi, byemukola byonna eby'omukyama eby'omulwatu byonna Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga abitegeera. Nayongera naga nti ya kawumi, abanga ab'ekika kyange mmwe, abanga ab'ekika kyange, i'malu, anaga nti i'malu ala ma kanatikum, mukole nga bwe musobola, inni amilu, nange nkola ebyo Allah bye yandagira. Mukole bye musobola, musinze amasanamu gammwe, mugaana okusaala, mugaana okusiiba, mugaana okusaddaaka, mukole byonna bimwewulira nti bimwagala. Naga nti inni amilu, nange nkola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byakola ki, byandagidde. Naye oluvannyuma lwabyo nga mukola byemwagala, nange nkola Allah tabaraka wa ta'ala byandagidde, sawfa ta'lamuna man ya'utihim adhabu, oluvannyuma kugenda kumanyisibwa, oluvannyuma tujja kumanya ani agenda okutuukirwako ekibonerezo, ani gwe kinajjira. yuhidhihi, ekibonerezo ekyamanyi, yuhidhihi ekigenda okunswaza, oman huwa kadhibu, era ani agenda okuba ku bulimba. Mukole bye mwagala, bagamba okusaala gaana, bagamba okusiba gaana, bagamba okusaddaka gaana, kole bye byonna, beera n'empisa embi. Ne Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti kiddaaki mugenda kumanya ani ekigenda okujjira ekibonezo ekiswaza, waman huwa kadhiba, era ani ali ku bulimba. Wartakibu in ma'akum rakibu, era ge nti mulindirire we kinajjira, nange kenyini nikola ki, nabbi agaye naye kenyini ali mukola ki, ali mukulindirira. Nenaga nti wala majaa amruna, bwe kyamala okubajjira ekigambo kyaffe, bwe kyamala okubajjira ekiragiro kyaffe, ekigambo kyaffe, najaina Shuaibu, ne tuwonya nabbi wafaani Shuaibu, walladhina amanu ma'ahum, ne tuwonya awamu n'abo abakkiriza be yali nabo abagondera nabbi Shuaibu, birahma, okusaasira minno okuvaawa, okuva gye tuli. Wa ahdhat alladhina dhalamu sayhati, ne tukwasa abo bennyini abalyaz'amaanyi, ne tubakwasa okubwatuka, ne kubajjira okubwatuka okw'amaanyi. Fasbahu fi diyarihim jathimin, ne bukeera enkya ku makya nga bali mirambo egigaŋŋamidde ku maviivi gaajo, kubanga basangibwanga buli omu yali abali mu mayumba gaabwe nga bagwiridde emimwa gyabwe n'amaviivi gaabwe nga bali emirambo egyevunise. Allah tabaraka wa ta'ala yabasaako obusungu bwe. Naga nti ka'an lam yakun fiha, ne babanga abatabeeranga nako ku nsi kuno, ensi nebeeranga etabeerangako na muntu, Allah tabaraka wa ta'ala nga bakoze ki, nga bazikiriza. Nagamba ala ba'ida limadiyanna, mazima obulungi, ekisa, okusaasirwa, okuyingizibwa ejjana kwesamba abantu be Madiyanna, kama ba'ida Thamuda, nga bakwesamba abantu ba Thamuda. Naga nti walakadi arusalna Musa, ayogera naga nti era mazima bwe tuva ku nabbi Shuaibu, walakadi arusalna Musa, ate twatuma nabbi ani, nabbi Musa, bi ayatina, n'obubonero bwaffe oba n'ebyamagero byaffe oba n'obujulizi bwaffe, ne tubeera nga tumutuma. Wasultani mubin, ne tumutuma n'obujulizi obuki, obweyolefu. Twatuma nabbi Musa, ne tumutuma n'ebyamagero byaffe, wasultani mubin, n'obujulizi obuki, obweyolefu. Illa Firauna, ne tumugamba tutya nga tumutumye, tumugamba nti genda eri ani, eri Firauna wa malaihi, n'abakungu be, obeere ng'obategeeza nti mazima waliyo Allah tabaraka wa ta'ala
kuba Firawuna yali ayitiridde okujeema nga yeeyita ne Katonda nga yeerangiridde kuba Katonda owa waggulu. Allah tabaraka wa taala bw'amala omutumira nabbi Musa nga agenda eri Firawuna n'abakungu be omutegeeze nti mazima waliwo Allah tabaraka wa taala atali ggwe, n'abakungu be bakimanye nti waliwo Allah tabaraka wa taala atali ye. Naye fattaba'u amra Firawuna, naye baagaana okukola ki? Yabanyonnyola abakungu be n'abanyonnyola Nabbi Musa n'abeera nga banyonnyola eri Allah tabaraka wa taala asinzibwa, baagaana ne bagobera ekigambo kyani? Kya Firawuna. Basigala bagobera ekigambo kya Firawuna. Onaaga nti wama amru Firawuna, naye tekyali ekigambo kya Firawuna birashidi kya bulungamu, wabula kwali kubula buki? Firawuna yali abuzabuza. Era okumanya yali ababuza, Allah tabaraka wa taala agambye nti yakudumu qaumahu yawma al-qiyama. Firawuna agenda kukulembera ekibiina kye ekyo ekyamugoberera ekyajeema nga kikiriza nti ya Katonda bagenda kubanga bamugoberera. Fa awladahum nar, abeere nga abakola ki? Nga abayingiza omuliro. Agenda kubeera nga abayingiza omuliro. Wa biisa liwurudu limawurud, nga obonno bwe budde obusinga okuba obubi obukubanga badda eri omuliro, obwe budde obusinga okuba ki? Obubi ennyo, oba obuyingiro obubi obuyingirwamu obubi ennyo. Naga nti wa utbi'u fi hadhihi la'annatu, agenda bagenda kubanga utbi'u fi hadhihi la'annatu, bagenda kubanga bakola ki? Bagoberezebwako ekikolimo. Bagenda kubanga bazibwako ekikomero wa yawma, ku nsi kuno bagenda kubanga bagoberezebwako ekikolimo ku nsi kuno wa yawma al-qiyama, ate ne ku nkomero bagenda kubanga bagoberezebwako ki? Ekikolimo kya Allah tabaraka wa taala. Makulu nti Allah tabaraka wa taala yabanyigira. Agamba nti biisa al-fi'lu al-marfud, n'agamba nti obunno ekyo nno ekikolimo byebyo bibakolimiddwa okunno, agambye ebyo bagobereramu Firawuna, ne Firawuna byefuula nga Katonda, ne babeera nga beefudde abawaggulu nga balina Katonda waabwe, bagenda kugobezebwako ekikolimo ku lunaku lwaki? Lw'ekiyama, oba ku lunaku lw'okuzikira. Obunno bwe buki? Bwe bubi. Agambye nti obunno bwe bubi. Biisa al-fi'lu al-marfud, bwe bubi obusinga okuba buki? Okugobererwa okusinga okuba okubi ennyo. Agambye nti dhalika, ekyo nno, agambye dhalika min anba'i al-qura nakususu alayka, ebyo nno bye byafaayo ebikutegeezebwa bwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, bye byafaayo lekula ebyebyalo nakususu alayka, ebitukunyumiza. Minuha mu byo ebyo ebyalo bitukunyumiza, qaim wa haswida, mulimu ebyasaanirawo ebikyayimiriddewo n'ebyo ebyakola ki? Ebyasaanirawo ddala, nga toyinza nakumanya nti ebyalo ebyo byaliwo, n'ebimu wakyaliwo ebikola ki? Ebikyayimiriddewo. Agenti wama dhallamnahum, abantu abo bwe twazikiriza ne tubasaako ebikolimo tetwabalyazaamaanya, walakina dhalamu anfusahum, wabula beeryazaamaanya bokka. Nga kati walaba omuntu Allah talyazaamaanya muddu we, nga bula kati omuddu bweryazaamaanya yekka. Kuba bagaa nti saala n'ogaana oba weryazaamaanyiza wekka, bagaa nti siiba weryazaamaanyiza wekka singa ogaana, yamba abeetaavu weryazaamaanyiza wekka singa oba ogaana, nabirira bamulekwa n'ogaana, kitegeeza oba okola ki? Oba weryazaamaanyiza wekka. N'otulugunya bamulekwa weryazaamaanyiza wekka, n'otayamba bamasiikini n'obagobaganya wetulugunyiza wekka, weryazaamaanyiza wekka. Allah wagambye nti wama dhallamnahum, tetwabalyazaamaanya, walakina naye dhalamu anfusahum, bo bennyini bakola ki? Be beryazaamaanya. Naga nti fama agnati anhum alhatahum, naye tebabagasa yadde n'akamu mu kaseera bwe twabazikiriza, mu kaseera bwe twabasizaako ebibonero, tekwabagasa n'akamu. Bakatonda baabwe tebabagasa n'akamu bwe bakkiriza. Allati abo yad'una min dunillahi, bwe bakoola nga batali Katonda nga bwe basinza tebabagasanga.
era tebalina kye bakola ki kye babagasa yadde n'akamu min shay'in mu kintu kyonna lamma jaa amru rabbika oluvannyuma ekigambo kya Allah bwe kyamala okukola ki okubagira tebabayamba yadde obbagasa wama zaduhum gaira tatbibi era tebalina kye babongerako okuleka okuba nga bazikirira buzikirizi kyekyoka naye tebalina kye babongerako bakatonda waabwe naga nti wakadhalika nabwe kityo ahadhu rabbika idha ahadha alqura again nti nabwe kityo Allah bwati bwakwata ekyalo bwabanga asazeewo okukwata Allah bwati bwakola ki bwakwata ekyalo wahiya dhalima bwekibanga kikoze ki nga ekyalo kyo kibanga kiraza amaanyi Allah nasalawo kikwata bwati bwakikwata Allah basazeewo okukwata akola ki akwata inna ahdahu alim shadid mazima okuvumbagatira kwa Allah oba okunyweza oba okukwata alimu kuluma ate shadidu kwaki kwa amaanyi kuyitirivu si kwa kuzanya Allah basazeewo okukola ki basazeewo okukwata inna fi dhalika nabwe kityo la ayatu liman khafa adhaba al-akhirah agenda bwe kityo ekyo nno kyetubategeeza ebyo bikolwa ki byetubagerezaako byetubategeeza byakulabirako eri oyo atya ebibonerezo ebyolunaku lw'enkomerero dhalika yawma majmuu llahu nnaasu agenda nti dhalika yawma majmuu llahu nnaasu olwo olunaku lwe tubagamba olw'enkomerero olwo Allah lwagenda okuba agenda kuŋŋaanyizaako abantu bonna bagenda kuŋŋaanyizibwa ku lunaku olwo wadhalika yawma mashhud olunaku olwo teri agenda kwekweka wallahi lugenda kuba lunaku lwa kusembera oyagala toyagala ng'ogenda kusembera maaso ga Allah tabaraka wa taala era obeere ng'obalibwa teri kwekweka teri kwebuzaabuza wama nuakhiruhu illa ajal ma'lud agambye olunaku luno tetulindiriza olwokuba lutubemeredde okutuusa tetulindiriza lunaku luno olwokuba tetusobola lutuusa wabula lwa kiseera kyalo Allah tabaraka wa taala lwe yakigerera kubanga buli kintu nga bwe yagamba nti wa kulla shay'in ahsaynahum kitaba bwe kintu kyonna twakikumenyeza naki na buwandiike Allah tabaraka wa taala bwe kintu yakiwa obudde bwakyo ate takyusa kintu kyaba yakola ki ekiseera kyakyo kyakigerera takikyusa olwo agambye nti Allah tabaraka wa taala agambye nti tetuli olunaku olwo tetulindiriza lunaku olwo olw'enkomerero okubanga lutuuka wabula lwa bbanga ggere yakola ki era bwe linaatuuka Allah tabaraka wa taala ajja kubanga atuusa olunaku olwo olw'ekiyama laga nti yawma yauti la taqallamu nnafsa olunaku olwo bwe lubanga luzze Allah tabaraka wa taala liba luleese olunaku naga nti ekiyama kiyimiriddewo la taqallamu nnafsu tagenda kwogera muntu yenna teri agenda kunyega kigambo kyonna kwogera oba abeeko gwawuleza oba abeeko gwafaako ila okujjako biidhinihi lwa buyinza bwa Allah tabaraka wa taala ng'ali alibakkiriza faminhum shakki wa shaidu agambye nti mu bo mwaba abantu mulimu ki mulimu aboononefu ate ne mubaamu n'abaki n'abalungamu ng'era bolaba kati timulimu omuntu agamba nti kanyimirizeewo eswala ne bayagamba nti ebyeswala tebinkwatako ng'era tabifaako naga nti bane kanyamba abanaku nyamba baaki nze mbazaala kwegamba bwe kityo Allah agambye nti mulimu abalongoofu ne mubaamu aboononefu kyovula nti Allah era yateekawo ebintu bitya bibiri ate nga byonna birina okubaamu abantu yateekawo ejjana nayateekawo n'omuliro agati fa amma alladhina shakku fa fi nnaari naye abo abawakanya ne babuusabuusa olunaku lw'enkumi ne babuusabuusa Allah tabaraka wa taala fa fi nnaari bamuliro lahum fiiha agati lahum fiiha dhafiru wa shahiqu bagenda kubeeramu mu muliro ogwo nga basinda gubookye mu muliro ogwo bagenda kuba mu muliro ogwo mugwo bagenda kubaamu mugwo omuliro ogwo nga gubookya nga basinda n'okuyiriitira nga bwolaba lwaki akozesa okusinda n'okuyiriitira nga bwolaba omuntu basobola okukuba nki omubbi n'akaaba n'awoola nakola essaawa etuuka nga takyasobola kukola ki
kuleekana nti oba munzita wabula n'atandika kuyiriitira buyiriitizi. Era awo ndowooza bagambye nti oli agenda kutuka kuba ali mu kuyiriitira. Kati wano wagambye nti bagenda kubeeramu mu gwo mu muliro ogwo zafiru washahidu nga bakola ki nga washahidu nga basinda awamu n'okuyiriitira. Khalidina fiha, ate nga tebagenda gugibwamu, bagenda gubeeramu mu gwo maddamatu samawati wal ardhi, ng'ebbanga ly'oyinza okugeza nti ensi ly'eyinza okumalawo nga olaba ebbanga erimalawo eggulu n'ensi eyinza okumala. Amakulu nti tebagenda kuva mu gwo, yali ategeeza tebagenda kuva mu gwo abada bugenderevu na bugenderevu, bagenda gubeeramu mpaka njogera ennaku zino ngo tubagaa nti mpaka lasiti. Illa okujjako masha rabbuka, oyo Allah gwali bakoze ki, gwali bayagadde. Inna rabbaka, mazima Allah tabaraka wa taala fa'allu lima yuridu, akola ekyo kyabakoze ki, kyabayagadde, akola nga bw'abayagadde. Era ye Allah tabaraka wa taala tavunaanyizibwa, akola ekyo kyabasazeewo. Wa amma alladhina su'idu fa fil janna, Allah tabaraka wa taala agamba naye mazima abo abalongooka ne bamanya nti mu butuufu waliwo kamala byonna atali ono gwe tumanyi abasinga, ne waliwo kamala byonna era nga ye kamala wa kamala byonna bwe mulowooza. Allah tabaraka wa taala agamba nti walladhina abo su'idu fa fil janna, abo abalongooka ne bamanya nti waali kamala byonna be balina ejjana. Era ejjana eyo bagenda gibeeramu khalidina fiha maddamatu samawati wal ardhi, ejjana bagenda kubeera nga bagibeeramu maddamatu samawati wal ardhi, ebbanga nga eggulu n'ensi eyo erimala nga likyaliwo. Amakulu nabo tebagenda kuva mu jjana eyo mu mirembe gyabwe nga beeyagala buki, bweyagazi, kuba mu jjana teri nnaku, teri kukaaba, teri biwoobe, wabula masanyu gokka. Kyoyagala kyonna kyolowoozaako kye kikusembeera, kyoyagala kye kijja. Illa masha rabbuka, okulaka Allah gwali bakoze ki, gwali basazeewo agijjemu. Illa masha rabbuka, okuleka Allah kyali bakoze ki, kyali basazeewo. Naye nga bagenda kubeera mu bo omugwo, bagenda kubeeramu mu jjana bugenderevu na buki, na bugenderevu. Okuleka eri ebbanga Allah tabaraka wa taala lyali bakoze ki, lyali bayagadde. N'agamba nti atwa'un gaira majzudi, atwa'un gaira majzudi, nga okunno nga kwe kuweebwa Allah tabaraka wa taala kwagenda okuba nga bali mu jjana, kwe kuweebwa okutali kwa kutukawo, amakulu kwa bugenderevu. Lwali yagala ebbanga okwo kwe kuweebwa okutali kwa kutukawo mpaka bugenderevu na bugenderevu. Fala taku fi miriyati, agenti fala taku fi miriyati mimma ya'budu haulai, agambye tobeeranga gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, tobeeranga gwe n'okutankana kwonna n'ofuna endowooza yonna mimma ya'budu haulai, mu bano bye basinza. N'olowooza nti oba oliawo bye bituufu, n'olowooza nti oba oliawo bye baliko bye birimu amakulu, tobangamu yadde akakirowooza. Ma ya'buduuna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, tebalina bye basinza birina njawulo, wabula biringa ebyo bakitaabwe bakadde baabwe bye basinzanga, nga bwe basinzanga amasanamu bakadde baabwe nabyo bye baliko, tebirina njawulo. Wa inna lamuwafuhum nasibuhum, agenti wa inni lamazima lamuwafuhum, tugenda kubanga tutuukiriza nasibahum omugabo gwabwe, tugenda kubanga tubasasula nga tutuukiriza omugabo gwabwe. Gaira mankus, tutuukiriza ebibonerezo byabwe ebitali byakendeezebwako. Buli omu tugenda kukuwa ekibonerezo kye nga si kyakendeezebwako.
walakad atayna Musa likitaba, amazima tutuma Musa Nabi Musa era twamuwa ekitabo fahtulifu fihi, era tebakikola ki ne bakyawukanako, tebakkiriza era babeeranga bakyawukanako. Walawula kalimati sabbakat min rabbika, singa tekyali ekigambo kya Allah tabaraka wa taala nga bwe twagenda nti Allah mabanga yakola endagaano enakola ekigambo n'asalawo nti nabanga ekintu yakiteekako ebbanga lyakyo, singa tekyali ekigambo kya Allah ekyo ekyeyakulembeza lakudiya bainahum, yali badde alabula wakati waabwe n'atuusa ekiyama mu bwangu ddala. Innahum olwokubanga lafi shakki minhum muribu, mu bo mulimu abakola ki, mulimu ababuusabuusa era nga batankana Qur'ani eno. Singa tekibadde kigambo kya Allah kyeyakulembeza yali badde alamula mu bwangu ddala speed, n'abeera nga azikiriza omulembe guno kubanga babuusabuusa Qur'ani era bagitankana. Wa inna kullan lama layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, agambye nti mazima bonna Mukama agenda kuba wa inna mazima, enyukuta la ilaha illa nti inna, nti mazima, wa inna mazima kulla lamma layuwafiyannahum, tugenda kutuukiriza buli muntu okumusasula emirimu gye yakola. Wafiyannahum rabbuka a'malahum, tugenda kutuukiriza emirimu egyo buli muntu gye yakola, tubenga tugikola ki nga tumusasula ekyo kye yakola. Teyagenda kubba asasula ejjana, nga bulaba omuntu wano bw'otolima mboga ate n'okungula bbiringanya, era bw'olima emboga okungula bbiringanya, tojja kulima ntula okungula ovakkedo, bw'olima entula okungula ntula. Ane Allah walayidde n'agamba nti wa inna mazima kulla lamma layuwafiyannahum rabbuka a'malahum, tugenda kutuukiriza bino tumusasule omulimu gwe yakola. Innahu olwokubanga bima ya'maluna habiru, kubanga byonna byakola byemukola Allah tabaraka wa ta'ala abimanyi, tewali gwatamanyi. Again fastakim kama umiratu waman taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basiru. Again fastakim, kale kola ki, lungama gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama umiratu, nga bwakola ki, nga bwalagirwa. Amakulu tagamba nabbi yekka, Qur'an tegamba nabbi yekka, nono nawe baga nti nawe lungama, imirizawo swala 5 nga bwalagirwa, siiba nga bwalagirwa, yamba bamulekwa nga bwalagirwa, teweefula muzibu, teweefula wa kitalo, yamba abeetaavu nga bwalagirwa, kama umiratu nga bwalagirwa. Waman taba ma'aka, n'abo abakola ki, abakugoberera. Wala tatgaw, tebakola ki, tebakyukanga. Wala tatgaw, tebakola ki, balungame nga bwe bakola ki, nga bwe balagirwa. Wala tatgaw, tebabulanga ne bava ku mulamwa. Fastakimu, lungama kama umiratu nga bwakola ki, nga bwalagirwa gwe nabbi. Waman taba ma'aka, awamu n'abakugoberera. Wala tatgaw, tebabulanga, innahu olwokubanga bima ta'maluna basiru, ku buli kyemukola Allah tabaraka wa ta'ala akiraba. Weeyogera kino, kwongera, kola biki, naye Allah tabaraka wa ta'ala akola ki, akulaba. Wala talkanu illa alladhina zalamu, agenti wala tarkanu illa alladhina zalamu fatamassakumun nara, agambye era temukola ki, temukyukiranga eri abo abalyaz'amaanyi ne mbafuula bannammwe, temukyukira eri abo abalyaz'amaanyi abalyaz'amaanyi, amazima ga Allah tabaraka wa ta'ala temukyukiranga gye bali. Lwaki? fatamassakumun nara, omuliro gujja kubakwata, mujja kyukira gye bali, omuliro gubakwate. Wama lakum min duni llahi min awliyaa
thumma la tunsaruna bwe munakyukira gye bali abalyazaamaanyi ne muba ku mazima temugenda kufuna mutaasa yenna atali Allah tabaraka wa ta'ala. Temugenda kutaasibwa, temugenda kubanga muyambibwa kufuna muyambi yenna atali Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegeeza mujja kubanga mukola ki? Nga mubonerezebwa. Wa aqimu salata, ayongere naga nti muyimirizewo swala. Again, wa aqimu salata tarafa nahari, muyimirizewo swala mu nsonda zaki z'emisana. Amakulu muyimirizewo swala mu nsonda z'emisana, muyimirizewo subuhi, muyimirizewo dhuhuri, muyimirizewo aswiri, zayita Allah tabaraka wa ta'ala ensonda zaki z'emisana. Wa dhulafa min al-layli, ate ne mu kiseera kyekiro. Wa dhulafa min al-layli, ne mu kiseera kyaki kyekiro muyimizewo n'eswala ez'ekiseera kyekiro. Magharibi insha'i inna lihasanati yudhibu inna lihasanati mazima ekirungi yudhibuna sayiati kyetugisaawo ki ekibi. Okola kirungi n'ojjawo ekibi. Tuwa Allah tabaraka wa ta'ala sawo nti bw'okola ekibi ne weenenya, okwenenya kwe kulungi, ekibi ne kikola ki? Ne kivaawo. Dhalika dhikra lidhakirina, okollo kwe kubuulira eri oyo eyeebuulirira. Omanyi omuntu eyeebuulirira bw'abanga awulidde Qur'ani nga bagisoma ne bamubuulirira tanyiiga kugamba nti yabadde akolokota nze, mwalimu yabadde ku nze, seeka yabadde agamba nze. Nedda. Dhalika dhikra lidhakirina, okwo kwe kubuulira okwabo abeebuulirira. Wasubiru, gumiikiriza agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ebyo byonna byazaamumenyera, azaamumenyera ebyatuuka ku bannabbi banne. N'amugamba nti wasubiru, gumiikiriza, fa inna Allah, mazima Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina, tayonoona mpeera yaki yabalongoosa. Allah tajonoona kasitoba ng'olongoosa. Agenti falawla kana min al-qurun min qablikum ulul bakiya yanhauna an al-fasadi fil ardi illa qalila. Agenti falawla kana min al-qurun min qablikum, singa ulul bakiya, singa waliwo mu mirembe gino egyasooka mu bannanyini kulongoosa oba mu bannanyini kutya Allah tabaraka wa ta'ala, mu mirembe gino egyasooka olbakiya mu bannanyini kukola bulungi oba mu bannanyini kulongoosa oba mu bannanyini kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Yanhauna anifasadi fil ardi, singa waliwo abakola ki? Abaabuuliranga ne babatiisa abantu ne baziyiza abantu okubanga bakola ki? Baleka okwonoona ku ki? Kuno ku nsi ne batayonoonerako, ne babeera nga bakola ki? Nga balongoosa, ne babeera nga baziyiza okukola obukyamu okwonoona ku nsi, naye tebaaliwo illa kaliira, okuleka baki? Abatono ddala. Okuleka baki? Abatono ddala. Mimman anjayna minhum, mwabo betwakola ki? Betwawonya mu bo. Naye newankubadde twabawonya mu bo, era mwalimu era abazibu, era ne bavaamu wattaba alladhina dhalamu, era ne bagoberera abo baki? Abalyazaamaanyi. Ma utrifu fihi wa kanu mujrimuna, ne babeera nga bakola ki? Nga bagoberera abo abaki? Abalyazaamaanyi, nga balowooza basinga nnyo okwagala ebyo byetwakola ki? Byetwabagabira, nga be basinga okukola ki? Bagogera abalyazaamaanyi olw'ebyo byetwakola ki? Byetwabagabira, ate ne babeera nga nabo bakola ki? So nga bebagoberera wakaanu mujirimu, nabaali baki? Mujirimu nabaali boonoonyi. Naga nti wama kaana rabbuka liyuhlika al-qura, teyali katondawo, teyali mukamawo, teyali mulezi wo asobola kuzikiriza kyalo.
teyali katondawo asobola rabbuka liyuhlikuruka bidhulmi, teyali Allah asobola kukola ki kuzikiriza kyalo n'akijjawo n'akisaanyaawo olw'okubanga agaitu wama kaana rabbuka, teyali Allah asobola wama kaana rabbuka liyuhlaka likura bidhulmi, teyali Allah asobola kuzikiriza kyalo ng'akiranga bwereere n'abazikiriza nga tewali musango gwonna, wa ahluha muslihuna ng'abantu baakyo balongoofu. Amakulu Allah yali tasobola kuzikiriza kyalo, tasobola kuzikiriza nsi ng'abantu abagiriko balongoofu nga balanga bwereere, wateekwa okubaawo obulyazaamaanyi obuliwo. Walau shaa rabbuka, singa yayagala mukamaawo Allah tabaraka wa taala, lajja'alna nnaasi ummata waahida, yalibadde ng'abantu bonna bafuna ekibiina kimu n'aga nti mwenna muli basiraamu, naye yakireka lwaki? Aga nti wala yadhaluuna muhtalifiin, tebagenda kulekayo kwawukana. Kubanga omuntu omulya nti Saala agamba ebyo tebiriiyo, Saala nze sinedda, siiba nsirumwa njala, abo tebabulamu. Okwawukana okwo tekusobola kubulamu. Ensonga lwaki? Waliwo ejjana neki n'omuleefu, byonna Allah yabiteekateeka ng'akimanyi abakkiriza we bali n'abatakkiriza bakola ki nabo we bali. Illa man rahma rabbaka, okuleka Allah gwali bakoze eki, gwali basaasidde. Walidhalika halakahum, agenda olwekyo Allah tabaraka wa taala ye yabatonda, ne banaakola batya? Ye yabatonda, era kitegeeza eyabatonda era yabalinako obuyinza obubajjulula, era yabalinako obuyinza obubazza gyali gye yabajja, yabalinako obuyinza obugenda okubabala. Watammati kalimati rabbika, kyajjuzibwa ne kijjula ekigambo kya Katondawo. La amla anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma'in, agenti ngenda kujjuliza ddala omuliro jahannama nga ngujjuza ki? Nga ngujjuza abantu n'amajjinni ebyo ebyanjemera, agenda kubijjuza omuliro. Wa kullu nafsin, agenti wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul, agenti wa kulla naqsu alayka min anba'i, agenda wazimu tukunyumiza, wa kulla buli kimu naqsu alayka, tukikunyumiza gwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, min anba'i, mu byafaayo, tukunyumiza mu byafaayo ebyo, rusuli ebyababaka, man nuthabbitu bihi fuaddaka, obeere nga tukunyweza nabyo, tubeere nga tukunyweza nabyo gwe Muhammadi ekifuba kyo, tubeere nga tubikunywereza mu kifuba kyo, onywere mu mutima gwo. Tagamba Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, wabula naawe nga bw'ozoowulira essuula eno, ebizze binnyonnyolwa ababaka bonna ebyabatuukako, Musa bamutumye ewa Firawuna, ebizibu ebyamutuukako wabimanya, Nabbi Shuaibu wabimanya, Luutu, byonna azze abinyumiza Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, ate naawe n'obinyumizibwa n'obitegeera. Lwaki? Lwakunyweza kifuba ky'omutima gwo, omanyi nti bino byaliwo naye kati nina okugondera Allah tabaraka wa taala onywere. Wajaaka fi hadhihi lhaq wa mau'idhata wa dhikra lmuminin, ene suula yajja yakujjira nga mazima, ene suula gakujjidde nga maki? Nga mazima, nakubuulirirwa
wa mau'izata nakubulirwa wa dhikra lilmu'minina nakubulira ki nakubulira ababakkiriza oba nakujjukiza ababakkiriza wa kul lilladhina la yu'minuna imalu ala makanatikum inna amirun agambye nti bagambe wa kul bagambe lilladhina abo la yu'minuna batakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ne bajema ne bafuula ab'ekitalo imalu ala makanatikum mukole bye mwagala gwebba loga wayiriza konjera buli kimu kikole inna amiru nange nkola ki inna amiru nange nkola nga Allah tabaraka wa ta'ala byakola ki byandagira wa intanziru innam tanziruna era mulindirire ekinaddako tulinde okulamula kwa Allah innam tanziruna nange ndi wamu n'abakoze ki abalindiridde walillahi gaiba samawati wal ardi walillahi gaibu samawati wal ardi byonna bibye walillahi byonna bya Allah tabaraka wa ta'ala biri mu ggulu ne mu nsi nawe kenyini aje muli wa Allah wa ilayhi yurja'ul umur era ebigambo byonna ye bideri Allah tabaraka wa ta'ala bwene bwokola otya nawe guba musango n'ogusinga wano ku nsi n'ogulira n'ogusinga eri Allah tabaraka wa ta'ala yurja'ul umur gye bigenda okudda kullu byonna fa abduhu kale mumusinze bw'oba olimu akategeera nga tewetaaga nnyo oba kukola ki nga nawe muliwe kakasa nti olimu akategeera tulaasa ofumitiize fa abduhu sinze Allah tabaraka wa ta'ala wattawakkal alayhi era gyali gyoba okola ki gyoba weesiga nga tewali wala singa oba olimu akategeera nawe batekaliimu muleke nawe balimu akategeera weesiga Allah tabaraka wa ta'ala era gwoba osinza wama rabbuka tali katonda wammwe gwoba tomusinza bireke wama rabbuka naye tali katondawo byaghafirli amma ta'maluna oyo agayalidde bimukola toza nti wokola ekikyamu n'akuleka nti mugayaavu agayadde takulaba wallahi akulaba agambye tagayalidde bimukola ki byemukola abiraba n'olwekyo ago ge makulu kwe kuvunula kwaffe okwa surati Hudu bwetutyo bwe tugivunudde tusaba buli muntu abeere nga agitegeera n'ogigoberera abeere nga ategeera amakulu gaayo twabagamba tuvunula insha Allah tujja kudda n'okugaziya nga tujja tuva aya ku aya paka obusobozi Allah bwaliba atusobozesezza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.